Mubatuse emotoka zigenda tutomera oli yeyambula ndeka tugenda kwekumako omuliro ng'omusajja ono yekumako omuliro wa boda temwewuunya era pavuku nkwebaza webale kujja wano nonzijako interview yeno abamawulire bonna batwebalamye twali yatunuzaamu kamera naye bana abamawulire gana agafeezo gundi entertainment programs zonna sijja kumenya obeeno mwenna mwatuvuddemu era mutuleke mwe mwalidde feka tufe feka batwale ebintu byaffe feka twette twekumeko omuliro singa bagantu oyo mwana mufere awo jangu tompa sente zo era twewuunyiza nnyo okulaba nti abo abasajja nga mulimu n'abamu betubadde batayinaako nsobi yonna ngane ng'omukulu Keti nayenze kyendi mu kugamba sente zino zigenda tuweebwa yagalagaana afazali okukola we akatiisa ate zigenda tuweebwa nga waliwo omulambo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna baganda baffe wonna wotulabira yenze Sakozi Farouk. Eno show bagita All Edition. All Edition. Channel powered by Sozo Property Consultant bagamba boina byonna ebyakabi ebyawake by'omunju ebya Jimmy Restaurant bibawe kati. Genda awo ku scroll jake namba yawe ba WhatsApping totawana kuba bajja kuba nga bakubulira ekituufu oba oyagala kuba oba toyagala WhatsApping aba WhatsApping sula moto yakugamba genda ofune mmotoka obulamu bunyuma oyine mmotoka genda awe makindye akuwe mmotoka ku kibanja mpola mmotoka weziri awo nga kalenda ng'okkiriramu katono opposite waliwo akafuta baketa Africa muganda wange sula wali katono gwende naye mukulu Sebbanga agamba yali ategese ebivulu bye ate ye president wa local comedian kati binensonga tetuli mu comedy kansube tetuli mu comedy muganda wange. Today I'm not joking, this is a serious note, this is a serious business. Teri muzanyo baba Faruku leero tuzatandika lwaki gati tuli muzanyo ekyamazima bagenda kutwala ebintu byaffe Faruku batuwoninze ekimala nti twateeka ebintu mu banka twasinga ebintu mu bamanerenda twewola abantu ku Sente abantu sekinoomu abantu bagenda tukyayira ddala ebyaddala ebintu byaffe bigenda emmotoka Sente kadi twazisinga ebyapa by'amayumba twabisinga naawe okimanyi biri mu banka banka zibitwala omuntu wawulira okutegeka ekivulu era nayo business nga bolaba business endala ng'omuntu asuubula e China ng'omuntu akeera n'atandikawo wali store ye esuubula ebijanjaalo kati n'okutegeka ekivulu ekibeera teri kivulu kibateeka na kadde kamu teri kivulu kibateeka na miliyoni 5. Sebbanga njagala tutandike mpola obuzibu obukuleese wano obuzibu ki? Obuzibu gavumenti yakwata neeyisa sente zaffe bali obuwumbi 6 6 billion ya mulunana nga za compensatinga oba za kuddiza sente abantu abaali bategese ebivulu ne biyiika nga covid yakajja olaba Easter y'omwaka oguwedde ye yalimu ebivulu ebyo ebyayiika okutandikira ddala ku kivulu ekya Eddie Kenzo ekyali kirina okubeera ekololo eyo festival luba events era ekivulu kyekyaviirako naffe tulowoozaako balyoke bagambe nti abantu bonna abaali bategese baddizibwe sente zaabwe nga tekikwata ku bapromota bokka wabula abantu baali bategese abakola loosi nga covid yakajja omukulembeze w'eggwanga amaze okuteekawo lockdown obuzibu bwe bwava kati mbuluba bwagenda owa Jeno Kayanja akitunulamu nga yagendedde festival ye gye bali bategese ne Kenze Kololo Jeno Kayanja taata waffe oyo n'amuyita manye n'amutuukirira Jeno kwe kugamba nti leeta abantu bonna mukuŋŋaanye abantu bonna buli eyali ategese ajje tumuweeyo akasente newe kanaaba katono ne tukole ki tumuweeyo akasente era awo omulimu ogutandikira era sente zino ze boogerako bazitugamba ne zisooka ne tuzirinda ne zibula ne tuddayo jukira twagenze eggulu baatuyita ne tugenda eggulu era Jeno Saleh n'addamu n'aziririzinga nga zirina tuweebwa mu wiiki mmeka era we twaviiriddeyo ne twekalakaasa ku kalenda nze kennyini wandaba mu kamera n'ekapere nga tujjamu engoye n'enkwala kapere nga tujjamu ngoye nga tulwana n'abasajja bano abaalidde sente zaffe. Baani abaalidde sente? Kati eyo embeera bw'ebeerawo oba nkutandikidde wala kale bwe tuva eggulu baddamu batugamba
ti sente zammwe zigenda baweebwa otyo Geno Saleh n'aziisa n'atukwasa Geno Kayanja wamu n'omukulu Kasolo owa microfinance ne tuvaayo eggulu kati bwe tuvaayo eggulu tulinda sente ezo naye nga olwo enjogera yonna yonna eri nti sente zino z'abantu abaali bategese ebivulu nebikola ki baba nkwata bulungi kyovola tuli banyiivu tebyaliko olwakuba nti abategesi ababeera main be bapromota era ekigambo promota era nammwe mubamanyi nti nga Balamu ABITEX babalunywa baluba invents baketi otegeera abo be bapromota naye kino kyali nti nga bapromota bali wamu n'abantu abo abaali bategese ebiki ebivulu kubanga nawe baba Faluku tubeera ffenna mu bivulu mwe mutuyambako no bipromotinga bulijjo tetutegeka bulijjo mutegeka oyagala kuŋŋa kino ekivulu kye tubanjizaako sente zino kyensoose okutegeka nze mwaka ntegeka ebivulu ebiwera 40 kubanga era gwe mulimo yebadde bizinensi David Lutalo nakuguza ekivulu notegeka Pastor Bugembe notegeka ebya comedy ebifo byaffe mbimanyi nze ntegeka Kavumba fe teka ku Jojina amabala agenjawulo gonawo nauna kuyima road fe tutegekayo titekize buzirwa leero nti olwokuba sebbanga bawulidde sente zizze ate aveeyo nti ate kikoleki akuba erisiiti abo abayimbi be bagamba nti tebategeka betegekera ebivulu byabwe David Lutalo konsatize okumala emyaka ng'ebiri ani abadde amutegekera Bobi Wine wabadde ategeka ebusaabala si abadde yetegekera nga ne Bebe Kulu abadde ategeka ekiwaatule si abadde yetegekera ne wenoonyeza basaponsa n'otandika okukola ki okwerangira ekivulu kyo oba akuyambyeko waakuyambira naye ng'ekivulu gwe maini gwe buli kimu tugende mu maaso kati ekisinga otuluma sente zino sente zazze nezazze emirundi zajja emirundi emeka ebiri Geno Saleh sente zino bwali obuwumbi nga bwe nagambye 6 mu obukadde meka 8 ne batuwaako kali akawumbi kamu mu obukadde bimeka 2 ezaali abaana abali mu mbeera embi baani abo abali mu mbeera embi era beba abali abategesi anti wulira bali bategesi naye nga embeera bayisizza nnyo bubi eya corona okusinga ate kufa abaki abalala era obagende wa Geno Saleh ezo yaziisa era nezijja neziwaweebwa era zaalimu akavuyo nenza akavuyo tekankwatako olw'ensonga twali tulina ennyingi ezisigaddeyo otegeera kakati kati zino ennyingi ezisigaddeyo zezivuddeyo kalumanywera zazze wiiki eno meka kati tugeze kata nti twawuleko bwawuzi nti bwali obukadde obuwumbi 608 ne batuwaako obuwumbi 2 mu milioni 2 mu milioni 2 ne basigala wako kawumbi kamu kali kamu mu milioni bimeka 2 okay ne musigaza obuwumbi 5 mu milioni 6 kati zezibadde zasigalayo kati mu kusigalayo nga zezina okutemwatemwa omuntu yenna ye yali ategese ekivulu ng'alina fayiro ye kwanga Geno Kayanja yatugamba tukuŋŋaanye omuntu yenna okukakasa tebagenda kugaba bugabi sente nga omanyi nti gavumenti eyagala nnyo obujulizi batugamba tukuŋŋaanye fayiro zino buli eyategeka ozirina fayiro eyange yeno gye nkutte lwaba twasigazaako photocopy eno photocopy z'olugino gye nabawa Kavumba eyali Kavumba era erinnya ly'ekivulu oliraba Family day out. Yeah. Wale tegese Bugembe. Yeah. Nange oyo bafana kana kagundi Mariachi Amoti bebo benayina. Ne tubeerawo era n'ekivulu ekirala. Zino sente zijja kwokya omuntu nze nkubula. Okiraba ekyo. Kino kyawaate ensasagge ku Good Friday. Ku Good Friday. Jojina Gardens Kasubi. Era risiti nziyina. N'abayimbi baabo. Nenteekako eno ebinu lya Easter era lyali Kavumba nenga nyina munanga nyambako bamita MC Vampire bamita DJ Vampire nemoto mumanya abeera bwayise era naye gyali bakabambi yamenyeka amagulu ali mu ddwaliro era ali mu kujjanjabibwa otegeera kakati ng'ebivulu bino bya mirundi 3 naye nga byawukana ennaku nga ogamba nti Easter Monday Easter Sunday ne Good Friday otegeera era nga bulijjo betubadde tutegeka kati byebye byasazibwamu kati mbiina ne risiti zaabyo okuviira ddala ku inventi ez'abayimbi okitegeera n'ebifo byennyini nnyini eyo giraba yannya amalula production eya Moti wali otegese risiti eno era manager n'omukubira essimu
ali organized kwekyo okitegeera era bagenda tubangisa nabana abasajja kati kwa kati kakula mukamira gana mumpe balance wange okitegeera ngojeko yekifo ekyakavumba je kiri kinana nyini wachera jeno ndowoozo laba abasajja kibatukoze jali ono jeno agaba tofa yenna nyini kifo kino era ensonga we zinaagenda ewala nenja muyita atuyambeko ngojeko kavumba Georgina Gardens yiyo receipt kino kifana nyini wacho omumanyi bamuyita George walotadde milioni 10 ati ngekifo okulentinga okukipangisa 10 ebintu bya bei okitegeera mucho kuno tekuliza bulango tekuli zino za bifo n'abayimbi bwezibeera concert bw'omeserezo teeka mu concert olwo lwaki obwavu butuluma lwaki banka zitubanja lwaki twasinga ebintu byaffe abasajja bano batemu n'obutemu bandi badde abalala naye nga ate si bano abamu ate nga mulimu ne bazadde baffe tetwagala twetoolole twagala tegeera ani omutuufu eyalidde sente mulinga bagamba tisebbanga tewafunye sente ng'ate wategeka bwe kiri tetwafunye sente kati bwe tumala okuva eggulu ne balirizinga sente ezasigala balance owaba promota ne tuzirinda ne zibula tuddamu okwekalakaasa kalenda bwe twali tweyambula ne kapere amawulire wagalaba kakati jeno amawulire ago gatrendinga bagalaba batuyita ne kati batugamba temujja kgenda mwenna mwerondemu abantu bameka abantu 10 abatonotono batukiikirire olw'embeera eno eya covid ate n'obungi bw'abantu musindikani nani kati mukusindika tusindika abo baganda baffe bapromota abanene baliwa tusindika omukulu ABITEX tusindika omukulu ande invents omukulu bamita mugerwa ande ono wa B2C owa B2C ali kati yakulira ekibiina ekyaba promota kibaita upnet ekyakulibwanga Tony Sempijja tusindika omukulu balunywa omukulu owaluba invents muganda waffe chopa tusindika omukulu keti promotion BAJJO ate balamu ne balamu era twewuunyiza nnyo okulaba nti abo abasajja nga mulimu n'abamu betubadde tutayinaako nsobi yonna ngani ng'omukulu keti mwajo yakava mu kisiibo ekyamazima kiri nti mwene embeera abasajja bwe twabasindika nga be balina okutwogerera bagende batuteeseze bagende batemeteme sente zino nga bwe zinaakola ki nga bwe zinaatuweebwa kubanga Jeno Kayanja yali agambye mu nkola ennungi omuntu yenna naye banga fayiro yino kati yange ya bukadde kyenkana 3 ne togenda kufuna bukadde bimeka kubanga tuli baki banja ate buli omu yateeka buli omu ali mu mbeera mbi covid yatunyize mwaka mulamba tetukola tukuta ogwokumeka ogwokubiri n'agamba nti kati omuntu yalibadde afuna obukadde 3 siganye wabuteekamu ne tugenda kukuwaako kitundu funako obukadde 10 mwameka n'oli omwana akola eki afune owulire enteekateeka yali ennungi era ne tugamba nti abano bazadde baffe fayiro zaffe abantu bali tumaze oziwaayo twali tuyina Jeno Kayanja atukwasa omwami bamuyita afande Lubowa nga bo tiimu yaabwe era ne Jeno Kayanja ekintu kyaffe abadde atuyambyeko era ze sente zino okukola ki okutuuka naye nze simanyi we zibulidde kubanga sente zino tetujja kwekwasa n'abapromota bokka mulimu ekibiina ekya NCC National Cultural Center sisi ekyaku National Theatre ekikulibwa omukulu Ojebe Ajebe mumanyi oyo omukulu abadde musale nnyo mu sente zaffe zino era nga tuli bagumu sente zaffe tujja zifuna ne tubeerawo ne ministry eya gender gyezayise era ne bakola invoice kyobola nti ffe tubadde eno nga tuli bagumu nga temutuwulirako buzibu sente zaffe zakola ki zatuweebwa gavumenti yazituweera tugenda zifuna ekiranga ne fayiro zaffe twazibawa nga ziri organized era ne bazireceiving ne batulaga nti mwe temweraliikira mukakkane sente zammwe zigenda kukola ki naye nga tulina mu kali akajjeno Kayanja tinabakali tetufunye muwendo gwe twali tutaddemu naye era tujja kuba tukoze eki tufunyeyo ze tufunye twejje mu bwavu tusasule amabanja kati ffe betwekwasa abatandikirwako baganda baffe bano betwasindika abantu 10 benkubalidde okuli balamu okuli ABITEX okuli Haji Keti okuli balunywa okuli baluba BAJJO abo abantu 10 betugambye ba ande invents betubasindika ate fayiro zaffe bazijja mu bujja bwe batuuka eringa bagamba nti awo no sebbanga si promota oyo comedian fayiro ngedda luddawa nga bagamba nti onani bamuyita abikke musajja omumanyi owoku metro abikke PD wange eyo fayiro oyitalina kyatugamba oyo presenter
family de bali Jacob omutuuze kwa yali ategese ekivulu mu bimanyi twali tutegese yali ategese ekivulu kya Spark okitegera nga bagamba we Jacob neddo wa Dembe FM nga bagizaawa nga bakwata omulala nti ani awo nti ono nazi bagundi baketi ati bane 10 be twasindika ate batutaase ate be batunyise be batuziise we tuba twekumyeko omuliro temwewuunya tuli mabanja nze bintu byange babitwala gambe kadi emoroka nagisinga ekyapa nakisinga newoze kuba n'abantu ba bulijjo Sente nga ono ga muganda wange so kufunira yawo milioni 2 so kenetaase Sente zigenda kujja otegeera kati abantu bagenda bale bintu bya mu nyumba twabisinga bani abakwata fayiro bazisokola kati abakwata fayiro be bane 10 be twasindika ba promoter baffe olw'ensonga sente zate nze kyenjagala otegere bulungi baba Faruku ne munna Uganda ali eyo nawagira music Sente tezaali nti zikwatagana ku promoter yekka mu kutuweebwa singa bwe kyali tetwandibanyeze Sente zaali nti omuntu eyategeka ekivulu ne kisazibwamu olw'embeera yaliwe ya lockdown omuntu eyategeka yaluwa yesebbanga inze siganye ndi comedian naye nsobola okuinvestinga nkwata Sente zange nenewola n'okwewola nengattako gundi na capital nawera nengena netandiko tegeka ekivulu nensasula omuyimbi nensasula ekifo nensasula obulango ku radio nensasula ndawusi na voice nga akalango nenkateka kubukedde ne bakakuba Sebanga abantu bonnaze nawulidde story eno nga buli omu complaining twagala tegeera Sente zino weziveza wa Saleh zijja zitukira ku eno ku gender zitukira ku NCC NCC baafuna Sente entuufu ezivudde eri because ebintu bya government nze mbimanyi oli ate obuwumbi 5 ate ministry nekuba obuwumbi ebyo busatu nebukulako bano baketi ne bawo obubiri ne bagamba mutwalire basebbanga kikyate tulire ekizibu tulinze Sente zino omwaka mulamba Faruku omwaka gukuta ogwokubiri tulinda Sente zino essuubi lyaffe lyonna libadde mu zino Sente Faruku tubeere bamazima ekire Sente zino bwe tugende wa Saleh Geno yatuyambyeko kyobola lwaki njogera bwentyo tubadde ne Geno Kayanja ne Saleh nga batuyambako ku Sente zino kati ogusembeddeyo ddala lwe tubadde ffe eggulu ffe tetuddangayo bannaffe bano badde baddayo 10 naye nze kyenjogera kyensobola okuwaako obuki obujulizi nga bantutte mu kkooti ffe ogusembyeyo tugenda eggulu Geno Saleh atukwasa Geno Kayanja kwa Geno Kayanja ali organized era taata mbebaza chobola Sente anti hulira yaveyo mu bintu tugenda ate mutandike kugamba ali organizing ate Sente eno anti chobola tugenda kudda yewe tumugambe abasajja betwakukwasa babbi nenga Sente ezo Geno Kayanja ne Geno Saleh bwe bamala okuzita nti zituweebwe bazikwasa ekibiina nga kyekino zikontrolinga ziberenga buli omu amanyi omuwendo gwalina ofuna ne fayiro ye na account zaffe twazibaweza banka n'amanya nga bwogalabye nti Kawukiro Batisenga Sebbanga Geno Kayanja waba ali organized nga bwogambe lwaki teyakwata Sente nazisula buli omu bwemba mutaddeyo account number buli omu ne bamuteeka ku account ye okusinga ogamba ti BAJJO balamo baani keti mutwalire basebbanga mugabane lwaki bakikola bwe batyo tulina ebibiina ebitutwala mucho nga omanyi naffe nti ennaku zino tweteekateeka tulina ebibiina mwe tutambulira ebikola ki ebitutwala kati ebibiina ebyo biyambako kubanga byo bituukira ddala ku gulawundi nti kimanyira ddala kati Geno Kayanja bambi tumuwa obuzibu sinza munenya oluusi naye ngesebbanga tamanyi yandibadde aneetaaga kyeŋŋamba kimukostinga ki okwata akasendeko n'akasula ku akawunti n'abeesonyiwa kati ekiyambe nnyo nti Geno Kayanja bw'akwatagana ne BAJJO oba agiketi amanyi abaana bano ye kyobola babeesiga atumanyi kyobola tukaaba amaziga era gamba nti n'olaba tuweddemu nnyo amaanyi n'essuubi nti tuyinza okukola ekikyamu nti abantu abaffe be batuvuddemu ye Geno akimanyi nti waliyo ba artist netamanyi artist Ferudi eno alaba ndabe era agisupportinga busupportinzi nti mwe mwakwata obuvunanyizibwa ne mubuwa keti be bali abantu 10 ne banne batuliddemu olukwe era be bagenda ne bagamba nti ezo fayiro muzijjemu tetugenda kuziwaaki Sente ate ne be bawadde era babawadde Sente entono ovanga omuntu nga ali ategese ekivulu kale kirimu milioni ameka n'omuwayo milioni 2
ow'obukadde 5 n'omuwa miliyoni 3 era nakyo kikyalimu ensobi n'abaafuna bakyalimu ensobi netonza kabira ate kwoli eyafunyeko afazaali 3 sente zo baketi bazifuna mu bujjuvu bemukalakata kati ku ssaawa zino kye twagala batuwe ensonga lwaki ffe tebatuwadde sente tetwategeka okitegeera fayiro zaffe tebabadde nazo teziraga nti tuli kwalaali zirimu obufere bano bagenda ku bifo gye twategekera bababuuze nti ku lunaku bweru tukubanga lisiiti zino zisigalayo bagiyita batya eno kano nga lisiiti kwowandiikira n'ogiyuzaamu ne bagikuwa gyebiri mu bifo ebyo nze ntegekera Kavumba Recreation Center lisiiti yange gyeri ey'olunaku lwe nali nsasuliddeko deposit okitegeera era ne shodu egenda okubeerayo okitegeera ku Georgina Garden zo y'omukulu w'amaanyi nnyo director w'ekyo ekifo tayinza kulimba complaininga ne nawulidde waliwo abafunye olusanvu ebitaano ensanvu bebo betwagala osesemya gwe andi ofuna otya obukadde olusanvu ABITEX ofuna otya obukadde ebitaano bo begabanyiza nnyingi baguze dda amataka kyokka ekinnume nnyo abasajja abo balinamu kasente bo baludde nga bagabana ezakyalenga nakali akawumbi akamu era nako bakafissaako bakoze ebintu bingi nnyo bo sente ze balina ate bazino ne bandizitulekedde bo nga tebaliddeeko ku mbeera gye tulimu n'obwavu ennuma gye butulumyemu bantu badde tebalina kye bavaako abakulu bano be balidde sente zammwe baziridde bazibbye gamba okulya kirala bazibbye kuno kubbi ate butemu toza kuddira omuntu ali obubi nga sebbanga banka ebintu byebitwala buli kimu ekitwala n'ogamba nti ate gwe sente ozikutte okunyuse nazo mbadde nkyagamba abantu abakwata sente zaffe NCC yegundi system mweyino tambulira omukulu oyo aveeyo atunyonyole atuwe line apo bani be yawadde sente zino bazigabye batya gundi anti bagita accountability batulaga accountability sente zino engabanya gye bazigabanyizza nnyo era Faruku nkwebaza webale kujja wano nonzijjako interview yeno abamawulire bonna batwebalamye twali yatunuzaamu kamera abate ngo balaba bulo abawa akakubye egulo twadde ku National Theatre we nasiibye olunaku lulamba nenvaawo nengenda kalenda omuntu ogu ye yanyambye bamuyita Deriki ono emupigo balonzo owe Palisa simayo wegogonyo ye yazze nanyambako nankwata nantwala mu ofisi yoyo omukyala owa NCC okitegeera namubuuza Ebizibu lwaki abaana bano bakaabira wano omukyala namunnyonnyola namugamba tifa abantu be batwa betukoze eki betwasotinze era line hapo omukyala ng'agikola ki okeberamu amanya gaffe nga tuwali waki era nga ekyanyambye nga nayo yennyini anyambako MP teyafuna ekibiina kibakiyita group ye brand ye bakiyita Redeem Empire yanga yali yategeka nga yateekayo era sente ziri mu bukadde ameka naye nga naye tafunye wadde olw'emmeka era Derike yangambye nti kuŋŋanya bapromota bonna abatafunye sente n'abaana abaali bategese nga tebafunye sente nze ngenda kugoba ku nsonga eno kati abamawulire ekinnume ennyo abaffe betuzze tulwana nabo tewali yatunyezeeko wadde ekigambo baalidde sijja kumenya linnya lya muntu naye abamawulire namwe mutuvuddemu nnyo entertainment programs zonna sijja kumenya oba eno mwenna mwatuvuddemu era mutuleke mwe mwalidde ffe katufe ffe batwale ebintu byaffe feka twette twekumeko omuliro mwe mutuleke agamule gajja bakolera nti sebbanga yekumyeko omuliro olaba seguya tonna bakunnoonya olaba Kaizi tonna nnoonya Alex Sparker tonna nnoonya General Saleh batwale fayire wa mama ono wa anti-corruption unity mama Lucy Nachobe asi Nachobe aluwa ono nakalema anonyereza ebyenguzi oyo agwe mbadde njagala ani yalidde sente era sente zino zagabanyiriziddwa batuwa accountability General Saleh kola ku ekyo fayiro bagisindike wa mama nakalema wano kugundi General Kayanja sebo nze bano mbamanyi mukwate fayiro eyo yalisiza gye bagamba nti abantu bano bangi ku ground nema kindi eyo nalabye abaana b'emulugunya bangimba nyina abaana nga 10 abatafunye sente naye baba tebafunye sente bagende ku waliko anti-corruption unity maamona agobe fayire eno tutabe sente zino zabuliddewo accountability ebeerewo kubanga mpulira nti promoter omu yatutte miliyoni 7 ngate tiyalina kivulu really
kiba tekikola nawaba yayina ziba nyingi milioni 7 zitwala omuntu omu milioni 5 gundi n'ozitwala abala bali eri kwerigo ne bagenze dda ku holiday amasimu mwagajjeko dda baganda ba in fact nina gundi ngenda leeta bwino promoter muganda wange gwe okimanyi ngenda kuleetera bwino ngenda muleeta abantu bano mba mwasazeewo mubawa ssente mubawe ssente zaabwe gwe mba mwasazeewo kuzibajjako ensiifu benna twafiirwa muzibajjeeko otherwise fete tujja kubeera awo nga n'omuntu wa wansi akaaba abantu ba wansi bakaaba so bawo bubaka obusembayo tuve wano naye nze ngenda kugoberera fayiro eno buli eyalidde ssente zino nga wafiiriza omuntu ngenda kugoba fayiro paka ekintu kino kyali tekikwata ku bapromota bokka balamu bwayimirira ku TV agamba omuyimbi comedian artist yenna zino sere tezikwatako nsabira Jeno Kayanja akomewo batukakase bulungi bwe zibanga ffe ba artist tetwali mu sente zino agamba ebintu byonna byagenze bulungi buli omu yasootingiddwa kati ate gofubutuka ate fayiro zaffe zizino fayiro baba yeno fayiro era gye bayina sigikoze kati nti obangenze ku NASA nengi printinga twasigazaamu photocopy twawangayo ne tusigaza kera kye kituyambye tebigenda kukyuka fayiro gye bayina eri era na wano yeno ate kati ekiro kino nagikoze ddi bino bitu bino tonza bikola lunaku lumu ekitabo kino kiramba Niche tugezaako kugamba twagala era abo ennyini betusaba okutuwa accountability nga sente bwe zatambudde batuweyo n'ekigambo ekitukakasa naye nga tekiri mu bapromota kiri mbano bakama baffe abatuwa sente zino batukompensating batugambe nti bannange sente zino tetuziwangako muntu yategeka wabula twaba bapromota baffe betumanyi tuyinza kubanga naffe tubanjiza mu nsobi ne bwe kitabanga nga bwe twakiwulira olubereberye bwe kiba bwe kikyali tuli ku kituufu ne bwe zibanga sente za bapromota bokka era betumanyi mu ggwanga ffe tetuli bapromota ABITEX promota Jacobo si promota niye ategeka ebivulu yategeka ekivulu kati kankuwulira ekya Jacobo lwaba kampani nerabidde erinnya naye abawagizi bakimanya kiranga yategeka ekivulu ekyabiri mu mukaaga ategeka nga lumu ku big zone n'ategeka abiri mu mukaaga waliwo ekifo ky'ekyengera bakiyita leso enjozi kibere kyengere era nze mukolera ku ffe tubeera ku posta inze bivulu byange nze netegekera byonna ne ku motoka yange kuliko posta za bivulu tuzimbire Sebbanga ave mazzi tukole tutya jenvudde wasenga Sebbanga nentegeka ba David Lutalo mukimanyi mbera ku TV nga mpita abantu buli jomba yitirawa bibino ekavumba nze kavumba yenfuddo wa kabi gwegenda bugenzi kavumba ogambe Sebbanga nategeka we bivulu jango gende ku Jojino mugaga wange Joji yajali ono wachipu hardware aina respect aba abasajja benkolagana nabo singa bagantu oyo mwana mufere awo jangu tompa sente zo omugaga we kavumba Jeno mulamba tayinza kubeera mu kavuyo nga awulira oyo none ekifo kye sente nzisaba ba promoter sente nzisaba omukulu ojebe oyo wa NCC sente nzisaba ministry of gender aba abantu aba bamala ne bamwa milioni 2 kane maja nze abantu aba faluko bensaba sente nsaba ba promote 10 betwasindika abajja mu fayiro za fezi nabagendo tukikirira nsaba NCC omukulu ojebe aveyo atubulye sente za feziriwa nsaba ministry ya gender go wakola invoice nawe tubulire sente wazigaba otya kimala kwafe ebitongole bibatu watubyesiga kale sebe ba promote bayayi kati ate biri ebitongole bituyambe naye bannange ebyo nga bikyali awo bintu government yeno yayiika mfu omusajja gundi yaleka agirangiriddeko yaleka alina kyayogedde omugenzi Kirumira naga nti tenge yetaaga kuba kuva waggulu paka eno wansi era kwakikolera mu police nene ebitongole ebimu byetaaga okutematema okulongoosaamu ng'ate oviira ddala waggulu nokapaka wansi totandika eno wansi abamu bakola bakuba eno wansi mubanafu katumalirize Jeno Saleh yenna gwe kikwatako eyagabye sente zino wonna sente wazitadde tezaatuuse kyekituufu ekiri ku ground abantu bano bagamba nti bablokingiddwa story zaabwe simanyi biki mawulire gonna bagasasudde okitegera kakati ffe tugamba tuyise wano nga tugamba nti abantu bano beemulugunya ku ground ekituufu kiri nti sente abasajja baziridde we bagamba bannanyini sente ababadde balina ozifuna so
kuba tochi oba noonyereza otegeere owulire bigana mali gabaga kutuuseeko kubaga online tega blockingirwa gakusanga ku simu yo kuba tochi obayita abasajja be wakwasiza sente obabuuze bakuwa accountability abaana ku ground bagamba tebafunye sente president z'abayimbi nazo zaatuuse nalabya abagospel balwana n'abagundi ragadi bakutte gundi amatayi kaya kutona amatayi kati ebintu byonna biriwe bito naye nga Saleh kituufu kiri nti sente bewaziwa bo bagamba ba end user bagamba tebafunye sente kati sebbanga alemu ofuna kapero ofune tasobola wadde gukombako ate nga nze ayetuukira ku siini sifunye ate oli ayiribire makindi oyo muveeko daawe awo bagenda okusooka otukiikirira era kapere nsaba weeyo kye gwoba okituggalira tujja kulabirira abaana nze nkubuulira oyo abato twagala batukiikirire wakati ensulo gy'okumanya tuli banyiivu tuli bakaawu nze nkubuulira naye nze kyendi mu kugamba sente zino zigenda tuweebwa yagala gaana afazaali okukolawo akatiisa ate zigenda otuweebwa nga waliwo omulambo